bo abatuuze ku byalo bibiri balaajana olw'aba NFA okubasaayira ebirime nga beerula empenda. Wabula baba NFA babatangaziza nti tebasaaye ebirime wabula baayirudde empenda balyoke bamanye ani ali ku ttaka ly'ekibira ani ataliiko. Ebyalo ebiri mu muluka gw'Ekibuye ne Kabweza abatuuze bayo balaajana olw'abakulira ebibira okutematema emmere yaabwe okuli emmwanyi, ensuku z'amatooke, kasooli, emiti gy'ovakedo n'ebirime ebirala nga beerula empenda. Ebintu byanjye babitwera emyani bayitemire kubitwara amashugona bari kugatwara nico nyerari kiri niyo bantu alire enju intaligaruka kuomeka paka mfuyi aine n'embundu babayine batema ne bagenda obera otakusobora nakubagambaho babembagamba ekibakora ne bakimanya. Abatuuze bagamba ebbanga lyonna lye babadde ku ttaka lino bamanye ekibira we kiyita era nti ab'ebibira basimbamu n'emiti egiraga we bayitiranga mu kifo kino nga abakozi ba NFA basima binyanga we bateekamu n'ebikondo ebiriko lamaze ekitongole. Kati tusaba twekubire mulanga eri pulezidenti atuyambe kuba n'amaka gaffe tulina abaana tulina abakyala tetulina okubateeka. Tom Bright Amoti akiikirira Kyaka Central mu Parliament agambye nti bakuyita abakulira ekitongole ky'NFA RDC ne ssentebe wa LC ey'okutaano batule bagonjole ensonga z'abatuuze. Nga abakulembeze b'ekyege tufune joint meeting na NFA tulabe ekituufu kyekiriwa kubanga abatuuze bano batugamba nti NFA etandikira eri wansi lw'ensambya era bateeka ne maaka zaabwe era nabo beewunyiza leero okulaba nti abazze ne bayita wano ne bagala lino lyonna ttaka lyabwe. Tugenda kusala amagezi gonna to meetinga NFA sector manager ne team with the leadership of our district Kyegeegwa tulabe ensonga eno nga bwe tugigonjola bulungi. Kubita abatuuze omulanga mubeere mu buteeka mubeere mirembe tuli in charge. I'm in charge of a team. I'm working together nkolagana na LC5 na honorable member of parliament okulaba nga bali mu buteefu tajja kubeerawo land eviction lwakuba omukulembeze waffe his excellency the president takkiriza tasupporting yatuwa directive nga RDC obutakola any evictions zonna ku ttaka. Abantu abaliwo bajja kusigalawo ebadde ng'ensonga enkaanana ziriwo tujja kutuula bulungi tuzimalewo bulungi tuzigonjola. Sector manager wa NFA agaba Milton agambye nti beerudde empenda balyoke bamanye ani ali mu kibira n'atali. Emitaano no bweba emanyikire abamu abakwikiriza abamu n'abakoraki ekikondo bakiteire okyonka busaaye akagambire muntu ngunyenkya rugamu